omuntu ng'omanyi nti gavumenti y'omumpembe Yoseri eruddeko emyaka egitakkirizibwa era nga awamba abantu newankubadde ng'okolera NRM ng'olina endowooza egamba nti kibakola kikyange nkusaba otandika okugenda mpola ku ngeri gy'ogenda mu mawulire gy'ogenda ku TV n'engeri gy'oyogeramu nalabula dda nnyo abantu bangi naye nabagamba Museveni lwemu exposing akyusa tactics bw'aba takyusizza nkola gy'akolamu kintu akidireyingamukko ekyandibadde kituko olunaku lw'enkyogereddemu oba wiiki gyenkyogereddemu akikyusa n'akidireyinga nabagamba Yoseri takola nsobi. He doesn't miss his target. Akwebakirira kati kansoke wano manyi kaloozo kalinjala kawanvu yako. Museveni akwebakirira bulungi gwe noloza nti akuvudde kukumba abakulaba. Museveni teerabira mulabe we, teerabira muntu yamuchunya, teerabira muntu gwayagala kutta. Just yatwala time. N'akussa akasiiso. Wano njagala okusimbirawo. Njagala okusimba akatiiso kambajjukize. Ffenna nga twagala okujjako Yoseri kubanga mutandise okukyajinga which is good. Temuddamu kwogerera ku kizigo. Buli alina information yonna gy'oyagala okuyisa ng'egenda kujjako Museveni in the one of the other, please muddamu kwogera bintu bino ku social media. Musirike mukole ebintu bino nga musirize kubanga Museveni beeri akola okulwanisa gavumenti ezaaliko yasirika bwecce buli kimu kyatuukangawo nga tewali akitegedde nti agenda kikola. Neffe ennaku zino bwe tujja ku media n'oyogera kino tugenda kikola bwe kino kigenda kubeera bwe kino kitegeeza nti tuba tumuwalaata ate ye takyayoga information nga ffe tugijoga. So nno mwenna bali ku media n'abaagala enkyukakyuka mutandike okusirikira ku kizigo temwogera ebikolwa bisinga nnyo okwogera. Ngenze mu maaso muganda wange omugenzi Jakana Nadduli Mukama akuwummuza mirembe ffenna ly'ekkubo enjawulo y'essaawa naye ofudde otya. Bakusse umula mirembe sina kyengenda kukolera kubanga ogwange nagukola omwaka mulamba nga nkulabula okune muzeeyi bawale batwala obudde bwabwe okubuzaabuza ensi naye byonna ebyakusobako Allah kingirize. Tugenze mu maaso omuganda waffe omulaba muyita Juko Mazinga ono ye abadde awangaalira mu ggwanga lya South Africa era nga naye yalikoko ku sayidi erya NRM n'akyuka oluvannyuma naye nga naye era simunenya. Buli muntu abeerako endowooza n'entegeera yagiranga n'akyuka naddeli nga tetulina buzibu naye olwokuba nti ffe tuwa omuntu obudde n'akola kyayagala bw'atyo Junko Mazinga naye yattibwa era mwala ebifaananyi ng'omulambo gwe gwasubwa mu mazzi bakyanoonya ngeri gye bafunamu postmortem omwami ono Junko Mazinga aziikibwe si yo yokka bantu bangi nnyo naye mu voice note ze nafunye okuva mu bantu babadde akolaga nabo njagala bategeeza nti mwegendereze nnyo amannya gengenda okumenya wano wansi. The moment mission njogerako ng'eridingibwa Museveni Muhoozi nkiddamu eridingibwa Museveni Muhoozi Charles Peter Mayiga Frank Gashumba kimanyi toyinza kusurvivinga Charles Peter Mayiga Frank Gashumba Muhoozi Kanyirugaba n'ekitaawe tosobola kusurvivinga. Njala bagamba enfa ya Jakana Nadduli yeeyogerera yokka terya kubuuza enfa ya muganda ffe Mazinga yeeyogerera yokka terya agenda gibuuza. Kanjala bategeeza mwenna abawagira enkyukakyuka mwegendereze nnyo endya yammwe n'entambula n'ensula kubanga ebintu bigenze bivudde kati bivudde embwa weeyotera bigenze embeera wekalirira lumonde. Kati njala tegeeza nammwe abasajja aba NRM abakyalowooza nti mulina gavumenti eriiwo njala tegeeza ne taata ffe Alhaji Nadduli kitalo nnyo okufiirwa muganda waffe kuba Mukama kuyo omugo gw'amaanyi era njala bategeeza okuva olunaku lwebatubikidde kubanze ne bakasawa 5 bamukaaga kino nyenzigyako amasimu nagenza okuzuuka nasanzeko message nyinyi nga bambikira nti muganda wafudde ne bagamba kitalo Katonda bw'ati bw'asazeewo neze it wasn't surprise to me tekya surprise nze oba tekyazije mu mbeera okuba nadde nkimanyi nti essaawa nabajja mutwala okusinza ku information gyalimba wadde naye ekyasinza okunnuma kwe kuba nti muzeeyi waffe ono emyaka gimuweddeko abaana bandi badde bamulabira batandise obbakima bonna baweddewo kati yeyo embeera eriwo naye era tujjukire nti okuva jjo information ejerinkinga nga Haji ayogera ebigambo bingi nnyo naye nga baga nti abaganda tulina okufuna ensa n'abasajja bakulu tutandika okufuna ensa ng'ekintu ekitunyigiza tukyogera eno nsi tuyitako buyisi akuwa yagiviira okwogera amazima kisinga okusirikira ensonga zino omuntu ne mulaga nti mwamukyawa ne the moment kasita omusajja atandika obbalaga nti abawamba bugo ne mutandika okukyusa olulimi kiba kitegeeza kibi nnyo. Taatange Haji Nadduli waweereddwa akazindalo okwogerako omuntu yena andisubidde nti abagenda agenda kubeera mukawufu nnyo ng'omususa naye olulimi lukyuseemu oluvannyuma lwa message Museveni gy'asindise n'agiwa omwogezi ayogedde n'amwana babuga mitwalo gwa bukadde 10 olulimi lwa Haji Nadduli ne lukyuka which is okay kubanga naye ndowooza ali mu kutya olw'okwagala akyafuna obulamu bwe asobole okulaba ku bazzukulu bakuze ekyo sikiinaako obuzibu okukyuka naye eno message njagala egende mwenna abayikyukakyuka
bwembanga mugenda ku mulambo gw'omuntu yenna yafudde ng'alikako kwati ne NRM mwegendereze nnyo nga mugenda mu makaago nkiddamu mujja kufuna surprise attack nti mwe kyemwandiyagadde okukapitalizingako Museveni ajja bakubirawo joka nga kyakoze ku Nadduli statement omusajja oli gyakoze n'amabugo gabamuwadde akyusiza statement n'akyusa olulimi naye ng'ayinza okuba akikoze mu ngeri bbiri either to protect himself obutaabya Museveni n'okumulaga obunyiivu bwe n'asalawo akikume ku mutima abegerebige bisanyusiza Museveni oba ng'ayagadde kulaga nti asiise teyejjusa kansirike kubanga naye already bakimanyi nti agenda kufa haji Nadduli sasa no mulaba nenja baga nti mufu omutima gwafudde dda abaana babadde olina musibanga batandise okugenda kiba kitegeeza nti katto kyalina suubi already kati omwana wa kutaano nga NRM yennyini emuttira wananno wanjagala okugambira ekigambo kino nti mukama akukingiriza osobole okubanga ofuna obuvumu mu mutima osobole okubanga okakkala naye ate nasiba mbagamba nti NRM ne gavumenti ya Museveni eringa kazzukulu ka Daudi bwe kabeera olubuto ne katuka okuzala nga temwaka wadde mmere ebiddirira kuba kutandika kulya bwana bw'abazadde bubanga tumubumugjeeko kitegeeza ki nti NRM bwetandika okulya yo teyeerabira kulya abagiwalana n'abatagiwalana bonde baliiramu kati mukitegere bulungi nnyo nti NRM yatandika odde okulya obwana bwayo olw'ensonga nti njala yange eri mu njala y'amaanyi nnyo nga buli wamu weetunula era biri mu kutya so ebigambo jjajjaffe byayogedde ku luvannyuma lwa NRM yennyini okulyawo omwana waayo oba muzzukulu waayo kati gwaliyo ng'okyaga kanudde ojja kuwulira bulungi nnyo embooke zinakuvugira kabina nga totegedde so mutegere bulungi nnyo nti NRM mbizzi eri ku njala naye ng'emaze okuzala buli kimu ejja kirya n'abaana bayegenda balya kuba si kwe kusosa okukoma akalowoozo kakomyawo njala genda kukiggula lugi bemva kukiggula lugi ndyoke ngende ku programu yandeese mu sharing video kubanga ndamu kyalika abantu batono nnyo abantu sibamala wokka ngenze maaso mu kiggula lugi kyaleero era njala kigende wajjajjaffe Nadduli naye nga nkisimbako essira nga ntandika bwenti Mukama Katonda yonna gy'oli gwe yawanika eggulu okutali mpagi n'osobola okuwangaaza abantu ne balaba ku byenina mu nsi tukusaba okingiriza Haji Nadduli era omugumya naye kibamusasuddemu ategere nti kiyasaavinga kikyamu Abaganda mwenna mutegedde nti ffe omulimu gwe tukoze teri ajja gukola ku social media paka olwaleero njagala mwetegereze bulungi nnyo social media bwe bitambula okuva ku makya wengambire njala muntanyira ono wasanya kalo Charles Peter Mayiga nti omuzannyo guno mwali era buli kimu badde akimanyi obukyayi omusajja omunyalwanda wasanya kalo Charles Peter Mayiga bwalina ku basajja Abaganda abamucriticizinga oba bamubuulira ki ekyokukola nekyalina okukola bungi nnyo tuvudde mabega nnyo bukyanga Buganda tutandika okukola ensonga za Buganda naddala nze wano okwogera ku nsonga Mayiga afunye abantu bajja bamufacing bamucriticizinga omubuulira ki ekituufu kyalina okukola n'abakyawa kubanga enkola y'Abanyarwanda tayagala kumanyako kyawa wadde ayinza okulaga nti asekana yakukyawa okuva ku mugenzi Sheikh Anas Kalisa bwe yafa Mayiga teyakola the post name on behalf of Uganda ekyo nakiri kubanga oline yali atandise omucriticizinga ne tugenda ku mugenzi Sheikh Nuhu Muzata Batte ya criticizinga nnyo Mayiga era Sheikh Nuhu Muzata Batte bwe yafa Mayiga teyakola wadde post egamba nti ekubagiza b'ennyumba ya Muzata n'asirika abantu bangi badde bazicriticizinga Buganda naddala bufunza bwa Mayiga natavaayo kwogera ekyennaku ekisinga obukulu ali Haji Nadduli omu ku baalwana okuzza obwakabaka Mayiga bwafutubaddemu nga Kamuji esitamye ku malaalo eyazza Obuganda yazza emirimu gyali mu kukola tafuddeeyo wadde okwatibwa ensonyi nti olwokuba nti oli omwana yali amucriticizinga nga amudirectinga. Remember, a criticizer is not a problem. A criticizer abeera ng'omuntu akujjukiza okukola ekintu kyolina okukola ekituufu. Kati baba abantu balowooza nti when we talk about these things tuba tucriticizing omuntu mujire gwa movement. No, we criticize you while we are directing you to do good things. Kati Mayigolo okuba nti Jakana y'omu ku baali bamucriticizing ku nsonga za Buganda abadde n'akasajja ku mutima era ng'omulaba njala bategeeza nga tujjewo okuba nti Jakana abadde acriticizing na Mayiga waliwo kye tuyitaako obuntu nga Buganda institution oba eggwanga lirina empisa n'obulombolombo nti omuntu n'aba neighbor nga abadde akuwalana olunaku lwafa oba lwafudde
enkumbi tuzisibira mu bisenge oba masitowa tetulima era emirimu gyonna tugikolera wa neighbor na buli kimu tukikola era n'obubaka obukubagiza tubuwaayo wasanya kalo kyali Spika Mayiga emirimu gy'otuddemu muzeeyi Jakana Nadduli kubagireeta wandibadde mu buntu obw'ekitalo sikulagira tokikola kuba kyakulemye ku lwa Buganda wandibadde owandiisedde ebbaluwa ng'okubagiza muzeeyi Jakana ng'okubagiza muzeeyi Abdul okubagiza Haji Nadduli okufiirwako mutabani we Jakana Nadduli era ku lwa Buganda tuba tulumiddwa nnyo ffenna okufiirwako omuzzukulu wa Buganda omuto nga togamye nti oyogedde ku linnya Jakana wandibadde okubagiza omusajja yalwana okuleeta ofiisi gy'olimu naye tovudde wadde ku kibanja kyo otadde makeup limulonkinga coffee simanyi osindise bantu gindi simanyi mutandise biki kuga ekintu abatagobera bintu bino jana muti buli Muganda yenna waafa ali into fruition Mayiga kiba kimukolera the one of the other kubanga Buganda yerimu abantu kati abali talkative abogera ensonga okusinga region zonna nze nabagamba nti olunaku lwendi fasirumanyi Katonda yankulembera era yamanya bagenda nga ngina amadda olunaku Katonda lwali mpita kiriba kiwedde kubanga buli nsi ebegitegedde kindi babadde nkoze newankubadde nti omuvubuka oli abadde wa NRM nenga agira nayogera lina entuufu tukoyo tuswaza nga abasajja n'abakazi Abaganda ng'Abaganda aboogera ensonga bafa Mayiga n'otazoogera ku lwa Buganda kiswaza nnyo okolera ani kubanga abasajja bano abattibwa essaawa zino battibwa olwokuba nti bakulitisayizinga gavumenti n'okulitisayizinga ggwe naye ng'ebigero baggayo bituufu Buganda eswadde nnyo obutakubagiza wa kitiibwa Haji Nadduli eyakomya omu ku baalwana okumya Buganda notakola deposit enema wadde eriko sentence bbiri ate togikolera ddala nti okola posti ku lwa Buganda kubanga yakulemye ng'olwokuba olina ekinugu ku mwana oli yafudde naye ng'oli mu Katuliki olina omusalaba mu kifuba ogenda noga nti Bikira Maria judde eneema simanyi Mukama akukingiriza okuswaza Buganda kubanga buli muntu yenna avuddeyo nga badde vocal on behalf of Buganda ng'alwanira abantu kubakolera Museveni tosobola kuvaayo okukola kintu ekyo Mayiga oli musajja mubi nnyo newankubadde nti wandibadde toyagala nvubukooli wandibadde okubagiza Nadduli ku lwa Buganda Abaganda bafiiriddwa omwana tuyinza okuba twawukana mu byobufuzi nti abadde awagira NRM naye abadde ajja nayogera ensonga ezimu nga ziyamba bannayuganda n'Abaganda bonna ku nsonga ezimu naye bwewanga tovudde okukola posti eyo Mukama akubeere naye ensi ekulaba siko yekka abantu bangi Abaganda baze bakulitisayizi nga bafa n'otanyega ng'otambuza projekiti za Museveni awo sigenda ku lwawo ekigulalogi nkifundikidde muzeeyi Jakana muzeeyi Nadduli tegeera abantu boli nabo bogamba nti balungi nnyo so nga ate bafu wefululu video etandise tutandise na kiye alright katandike bwetuti kwato bipona ikalamu njara kuno yose tibahabula utabasika mtano waka nisete tamzizide oberenga oli ku video no bulungi nnyo wetwogerere sawa zino buli muna Uganda yonna woli weekabire njagadde nzijembo information eno either basazeemu ebintu bino oba babi-implementing nkiddamu ekindese kipayo nga njagala Museveni asazeemu ebintu bya planinze oba babiteekewo nga bannayuganda mutegedde njagala bagamba lockdown yamaze okusayiningibwa era egenda kuluma ngenda bawa details zaayo zonna bwegenda okubeera ndyoke mboyinde information bwegenda otambula ekisokera ddala ebubende nababudde ekyabaddeyo kati batandise ogenda ku TV zenjawulo batandika kuwa enamba za Ebola zirinnye era yeno kwemu kugundi ku chat efulumye ku TV za Uganda kwen TV njala mujirabye kondi ngiryo konji basobene ndyoke mboyinde information entufu eddako yo chat nga bwe efulumye ku NTV nga bwe badde olwaleero ndyoke mboyinde information nga bwe yafulumiziddwa mutagire Dr. Dana Atwine ne Dr. Ruth Aceng ntandiko expose nga bagambye bati ekirwadde kya Ebola mu ggwanga embeera nga bweyimiridde bagambye abakakwatibwa ekirwadde abapya bali 15 abakafu bali 28 abakawona bali 32 enamba y'abantu abakakwatibwa ekirwadde abapya bali 9 abali mu malwaliro ba mu ddwaliro bali 28 abalondoolwa bali 183 okwetolola ebitundu bya Buganda ne wavaayo ne batandika okukola abantu bameka bali mu bitundu bingi bagamba nti ekitundu kye bayita Lubaga tebawudde mu Lubaga ki
Lubanga yona bagitwalidde wamu nti limu abantu abawandiikiddwa balina ekirwadde bali 11, Makindi omu, Nansana omu, Seguku babiri. Bwe bamazaawo kati abaami bano ne bakola report, which report ngifunyeeko era njala okubaza drone zange okuva Ministry of Health, njala okubaza drone zange okuva mu CMI ne ISO abasobodde okumpa information and before nga yo seritani najja ku media giteeka mu nkola nga balina okubeera. Twogere essaawa zino. Njala otegeeza bannayuganda mwenna naddala mu Buganda omuli Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe n'Empigi lockdown eruuminga egenda tandikadde. Gye bujjeyo katono nnyo Yosenti Bahabura Otabasiba mutabani wa Kalikezi ng'asinziira ku biragiro ebimukoleddwa bamafiya be omuli Dr. Ruth Acheng ne Dana Atwine okuggala eggwanga ku muggalo nga batambuza ekirwadde kya Ebola mu ggwanga nga bagala kutandika kufuna nsimbi nga batandise okubira ku mitimbagano nti European Union ebawadde obukadde 3 obwa euro n'abalala ne baagala ensi zirala zibawa ensimbi. Wetwogerera okuggala eggwanga kunaatera era nga kuli mu jjiya nga buli kimu kimaze okuwandiikibwa n'okusayiningibwa ng'era yose asigadde kujja birangirira. Wenjagala otegeeza nti bannakampala, Mpigi, Wakiso lockdown egenda kujja naye ng'ejjira mu nkola enfu eya Ebola olw'ensonga Museveni eyagala protectinga business ze ez'okusima golodi bitundu bye Mubende ne Kasanda okwetoola eggwanga lyonna nga bagenda kikola. Kino bayinza okukikola ne bateekako n'ebitundu ebirala gamba ng'ebyo butabuzaabuza ne waliyo Ebola naye nga main target oba ekigendererwa kyabwe ekikulu ekinyusi kiri mu Buganda. Kati mpuliriza embaga etandise bwe nti Kampala, Wakiso ebitundu bino byonna bigenda kuggalwawo. Kampala, Wakiso bigenda kuggalwawo. Mwenna abazadde abalina abaana mu masomero baproposinze Dr. Dana Atwine ne Dr. Ruth Acheng wepone Museveni nti amasomero nago gayinza okuggalibwawo naye mujjukire eriyo abaana bakande abali mu candidate class whereby waliwo aba P7 waliwo aba senior 4 n'aba senior 6. For them they don't care who is doing what as long as they are planning to get money from the international community. They don't care because they need money. So as we speak right now, lockdown is roaming and very soon this week, Yosel is going to come live on TV to give out the public address concerning about the outbreak of Ebola and giving the guidelines on how lockdown is going to be implemented. As we speak right now, they are proposing to close all schools in Kampala and Wakiso. Kampala and Wakiso, all those areas are going to be temporarily closed. Only vehicles from the western area will be stopped at Mpigi. Bakugambye nti entambula zonna ezinaba ziva mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda zigenda kuba ziyimirizibwa Mpigi nga teziyingira Kampala. Kitegeeza mwenna abakwata oluguudo lw'e Masaka okudda eri yonna nga ziyita Masaka zigenda kuba zikoma Mpigi. Bino batabisome bajja kuba bayekubye eggolo kubanga nkimanyi banza obisoma oba bikyusaamu. Ekindeese kipayopayo kusazaamu bintu bino kubanga kirabaganze diiru zino nzifukamu n'enzirinyamu kibalume ngenze mu maaso. Netugenda maaso ne bagamba all vehicles from Mubende, Fort Potro, Kagadi, Kyegwegwa all will be stopped at Mityana. Bagambye nti emmotoka zonna ezigenda kuba ziva Mubende, Fort Potro, Kagadi, Kyegwegwa zonna zijja kuba ziyimirizibwa Mityana nga ye exit ate ye entry point nga tezidde eno ate nga eri yeziva zikoma Mityana. Nammwe mubeere nga mumanyi ekintu kino tugenze maaso. Mpigi will be the entry and the exit of all vehicles from the west side of the country. Mukono will be the entry and the exit point of all those vehicles heading towards Jinja and the other borders of Uganda. Nozamutegedde bulungi. Tugenze maaso. Bombo Road mwenno muwulire ebyamwe bulungi nnyo. Eno egenda kubanga abantu abali e Matugga, Kawanda n'ebitundu ebirala we bagenda okubeera exit and entry point. Bombo Road muli Matugga, Kawanda we bagenda okuteeka ekijji nga teri asala kuyingira oba kufuluma nga zonna we zikomaawo. Tugenze mu maaso kubanja alabiyita mu mangu tugende ebirala. Mu bintu bya planninga ekikyalo kudamu tuza mukitegedde bulungi ko kintu bayitidde bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo era ekyalo kudamu kyo kikomezaawo buli omojja kwetegekera era mbategeeza bwe yalina kasente toko ogule emmere oba oyina gy'ogenda okubanja sente z'ogenda ozigwanje nga tebanateeka nti Museveni agenda kujja kubuulira ggwanga kuba kyekigenda okujja n'ebirala bingi bagenda obategeeza nze drone zange zinzibidde ku bubbi bino ne mbategeeza bino mukitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso mu bintu ebirala. Njagala mutangira abasajja ba ISO semwayi n'aba ESO Weapon State House era njagala okubaza drone zange ezikolera mu bitundu byonna mwebale kufuna information. Ndowooza nkimanyi kuna ba ISO kwe bali abasemwayi kwe bali Museveni kwoli. Ndowooza note gye nafunye okuva mu kolido zammwe eriko ASP as soon as possible
there is a number of diversions which are looming to erase out Jakana and Nadduli's information because bagala kuchijjawo kyabalidde. So njira tegeeze gwanga not erabiddwako abasajja bange bamukettera wala ebaddeko ASP as soon as possible. Mu diversion ezimu ze bayinza okukola njagala family y'abantu bano wammanga mwetegereze nnyo mangu. Bw'obanga oli mu family ya Honorable Segirinya Muhammadi ne mukulu Sewanyana, abantu bano bayinza okubakozesa nga diversion okujja nga bakikyusiza mu bukyusa. Okusinziira ku note gye balabyeko bambega bange bantegeezezza nti Museveni planning o counter attacking information ya Jakana Nadduli n'okutta abakulembeze ba MP ab'ekibiina kya National Platform okuli muganda ffe Segirinya Muhammadi wepo ne honorable imunne gobane mukomera Sewanyana ayogera bata kuba not efulumya ngiriko as soon as possible. Naye mu kino okuta abantu bano bagala kikozesa ngo kudivertinga abantu naye embeera okusingira ddala ya honorable Segirinya Muhammadi tewoomya ddigobe. Era ntegeeza mwenna n'abakulembeze ba National Platform family yo Segirinya Muhammadi nti singa mu Katonda amuwandako eddusu ne bamufulumya ng'empapula zino ezisomyeddeko drone zange ziri, Segirinya Muhammadi yeetaaga okufuna obujjanjabi obw'amaanyi ng'afulumizidde eggwanga, kubanga okusinziira ku time bomb gye bamuteekamu ayinza obutawangaalayo mwaka mulala mu nsi muno nga part of diversion. Nkiddamu mwenna abafamily yo Segirinya Muhammadi singa Katonda muwandako eddusu okusinziira ku information gyefunye nti bagenda bata either this week or next week, mpozi nga babisazizzamu okusinziira ku information gye bapanguwadde kati, mufulumye Segirinya Muhammadi ng'obudde bukyali kubanga ali ku time bomb kusinziira ku kye bamuteekamu ayinza okutulika essaawa yonna n'abalukanga bomb ngera omugenzi Jakana bw'ataavudde mbuliri allergy yamujjululidde. So no bategeezezza nti bano baagala kukozesa ekintu kino wepono okuwulirizinga abantu bano baleme fiira mikono gye bagende nti abantu bano bafiira muki mukomera. Naye nga okusinziira kintu essira liteeka ku muntu ono mukulu Segirinya Muhammadi oli omwami nzedde wano bagambirawo I don't trust him, although nzija mwogera but I don't trust Sewanyana and I didn't trust him from day one and I will speak right now, I don't trust him. Era mukukwatibwa kwe nabagambirawo day one nti nze oyo sidiringa naye kubanga mmanyi kikyakola. Era okukwatibwa kwa Segirinya Muhammadi ono yalinga nnyongereza kwoli amubeerewo ng'amupokola omugambo n'okumukumaakuma asobola okuba ng'akola by'alina okukola. Nkiddamu nze bige byange sibiri ate nja byogera mpaka Samu trusting ngera bwe nava ku bamemba parliament abantu basinga obungi ndi nabavaako. No Samu trusting at day one okwata Segirinya ono yali top up banyongeza okubeezaayo oli kubanga mmanyi ka group koli kaakolera so mutegedde bulungi nnyo naye nga mbategeezeza diversions zonna ezijja omulimu okuta Segirinya oba ne bagenda okukola ebisinga obungi mu diversions mujja kitegeera. Wano mu diversions endala please ngenda basaba nga nfukamidde temuwa nvuuka gwe bayita lili puzzle platform yonna don't share his message kebere video ye. Omuntu ali mukola omulimu guno bamuyita Balamu Barugahari ayita mbayimbi okutandika okuprovokinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga boogera ebibuuzo bitagatta lwaki tatutono lwaki tatuko temukikola. And the other news please Muhoozi project etambula egaba ssente waliwo ba bloggers abavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakambala okulonda bakyusa olulimi. Please don't accept any apology from the lost sheep. Temukkiriza apology yonna. Bano baagala kutandika kuddamu kudda eno beefule nti beetonze baddemu batandika okuvuma Muhoozi ne Museveni baddemu batege ku bandi wagoni ey'ensimbi zire za Muhoozi project bakimanyi kati fire kweri wali ssente kati mbasaba omuntu eyanyampa aba yanyampa tasobola kudda. Temugezaako kukkiriza any apology from any blogger eyavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga takava mu kulonda. Banoonya platform kuba nti ate baddamu okuvuma bali babayite baddemu babwesere kuba ssente gye ziri baziraba. Kyo nkiddamu don't accept any apology from any blogger nti agiyeetondedde Robert Kyagulanyi Ssentamu. No temukkiriza. Buli muntu yalaga sayidi gyali buli mwasigale ku sayidi ye temukkiriza. Bamu ku bantu bagenda otandika okukola diversions n'okubalowoozesa nti yakyuse naye nga omusota gusigala musota embwa ebeera mbwa.
nebo gisange London nimbwa nebo gisange New York mbwa nebo gisange Japan esigala mbwa zaawo kamabala kati mukkiriza bintu binafulofoto oyo awo nvudde za mutegedde bulungi nnyo so nvubuka gwaita libi puzzle n'abantu abajja ku lubalula Kyagulanyi please tembo wabudde ekirala ekisembayo njala mutunuulire nnyo abeeyita ba propagandalist ba NRM social media sometimes ebiseera mbe contradictinga ajja n'avuma omuntu oyo bw'atuukako ekintu ng'abadde amaze omuvuma aba tayagala kintu kino kimutambulireko in future bakimubuuze lwaki kyaliwo nga wakyogera mulina omuvuka gw'omula gwe saala kwogera mannya ge azaavuma ng'ajerega abantu omuntu oyo gw'aba ajerezebwa afuna ekizibu oba gw'aba supportinze thereafter ng'akyusa statement bwe bakwata sipapa yali asupportinga nje sipapa ng'alina cases nyingi omuvuka n'akyusa olulimi era neyeewakana n'agenda n'ebbaluwa n'akola affidavit bwe bamaze okutta Jakana Nadduli omuvubuka oyo yavuma Jakana Nadduli n'amuvuma ebigabo bingi n'amugamba nti I wish singa bamutta sisigashumba omuvubuka oyo naye propaganda wa NRM bwe bamaze okutta Jakana Nadduli ku makya akoze live n'ajja ng'akaaba amaziga olwakyusa statement baba bakyusa obwongo kubanga tayagala ekintu kino kimukwatire kiri kye yasooka okukola nakyo mutandika obeegendereza kati omwami oli atazaala era nga n'akalya kuko tekayimuka ne bw'omutera omuseera tasobola kugulya nga ye omulimu gwe gwakuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku Monday paka ku Friday n'oba akoze ekirungi bambi temumunenya yava Sweden ng'alina akaveera kalimu andawe yeemu ne koini y'ebitaano ne waasula hamu yamupangirisiza talina mwana talina mukazi talina sere zipangisa nju talina kyalina talina future kati oyo y'omulimu gwe ne bwe yadde yasula bagenda muwase tebazimuwa kasi bamulaga Museveni nekiggwa bbanja lye neggwalira yayagala dream n'ekomaawo kati omuntu atalina kyafiirwa kyalumirwa nga avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu from Monday to Friday ogwe mulimu gwe waliwo abantu bamutalina concentrating ako nga bo babateekawo nga gwe mulimu gwe balina okukola so don't give time to those people let them there be there kubanga gwe mulimu gwe bawo okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba gwe mulimu singa taliwo singa bamuvuma so ndoza mukitegedde bulungi nnyo saagala mbadressingidde abantu bano mbategere bulungi nnyo kubanga nze ebyange mbikola straight seekweka all along bali banonyako toneze sio bantu batalina makulu lutalo toyinawo de plot ya futi 10 oba futi ya 3 tomayi bapangisa nyumba togulanga ko pampa togulanga ko watosasula ko school fees wadde kisina budde bwo kubanga gwe toyina mulama munsi nja kwogera n'abala bategeera nga musina budde bwammwe so kati that is part of the diversion so temuzirwamu tugende ku kintu ekirala ekigenda maaso aya bas era njala tegeeza bannayuganda mwenna mubadde muludde okuwulira nga njogera ku musajja atabula obuto mu State House e Nakasero gaayo ono yakomyewo oluvannyuma lw'ebbanga okuba nti yafuluma eggwanga nga tebakyamusasula ssente yakomye mu State House e Nakasero era azemu okukakala bulungi nnyo omulimu gwe so mutandika okuwulira cardiac arrest n'abantu abafaafa bintu bitategeerekamu mukimanye nti omwami ono yakomyewo ku mulimu gwe era agenda gukola bulungi nnyo era buli kimu kigenda kubanga kitambula nga bekirina okubeera so mbere careful nnyo nga mukola nga mumanya ebintu ebyo byonna bwe badde alright olwaleero gabadde maziika ga muganda ffe Jakana Nadduli era mukama amukwase kisa mu kuziika kuno tulabiddemu bintu bingi nnyo era njala tegeeza eggwanga naddala bannaffe ab'enkyukakyuka mwegendereze nnyo bonna ba state agent emmundu za kyenjeero nnyo tubadde mu kuziika omukulu ono gwe bayita amajyambere wa NRM ne bwalijja n'akabanga endogoyi ewakisa temumuwanga budde kubanga wagira NRM manya embeera ze omukulu gubadde gutambudde bulungi nnyo nga mmanyi nti bwenjogedde wali mu kalowoozo nti abantu bonna abankyukakyuka bw'obanga omuntu yafudde alina akakwate ku NRM please mugende mpola kubanga basobola okuba surprise gye mutajja kusuubira egenda kubeerawo muzeeyi nga bwe mubulidde byamutuuseeko statement ekyusa at last n'esimuwenya naye abantu bemudingira mubategere nno omwami oyo tubadde mu kuziika ngera okuziika kutambula bulungi nnyo MC oba ssekamwa w'okuziika kw'omugenzi Jakana Nadduli abadde musajja wa NRM kyovula nti abadde ne limitanse okuba nti ayina engeri gy'abadde adrivingamu statement ze n'okugaana abantu abamu okwogera era tusanyikise naga nti ayinza obutakkiriza bantu ba national platform kwogera n'okuwa emesagi zaabwe wano nno obaddewo okulya n'okukomba essowaani ebigambo ne bitandika okukyuka we wajjidde omusajja gwe bayuta majambere n'atandika okuwa ebiragiro nga takkiriza bantu kwogera nakuba ku bibogera
olwokuba nti buli owabeera omugenge tofunyizaawo ngalo enfa ya Jakana Nadduli badde matankani ng'empale za Museveni abantu batandika okubuuza ebibuuzo era abakulembeze bonna kabe ba NRM ebigebo boogedde bibadde by'amaanyi nnyo era nga bakkiriza nti ekimala okuttibwa kw'abantu kususse n'okuwambibwa n'obunkenke bususse mu ggwanga teriyo ayina kyayogedde nga kiri negative okufa kwa Nadduli kabere wa NRM. But unfortunately, due to the lack of common sense and cow mentality, omukulu onazze olwokuba abadde alina akabizi mu kiwato alina akapisto najja alaga amaanyi oluvannyuma lw'abaganda baffe bonna aba national platform okujja ne postcards eziriko ebifaananyi oba chats eziriko ebifaananyi abaana abawambibwa nga badimandinga abaana bateebwe bafune ku ddembe ng'abantu abalala era ne bagamba no mutambule mu debbali era ne bakola empisa ne badde ebbali olwokuba nti ono omwami wa NRM abadde ne pisto mu kiwato n'ayagala okukola effujjo obutakkiriza muntu yenna kwogera era in fact yatandise n'olutalo si baana ba national platform oba abantu bero batandise olutalo Majambere Kenyi yatandise olutalo n'ayagala okuba abantu ng'abalaga amaanyi. Fun enough ewali omugenge tofunyizaawo ngalo Mukama Katonda talya nguzi ate talya paani kuba paani bamusika mu ki mu design emu. Video muzere zigenze viral neche mbadde njalo soko kirenga ku nsonga zino nti omukulu ono effujjo lyakoze eryokwagala okuba abantu ebigeje bigenze okuggwera nga bamukubira bamulika mu kkubiro era n'amanyo talina naye mu statement gyakoze ng'amaze omutaasa ku bantu bonna agambye nti abanuupu musubire emirambo gyammwena ngera mulaga nti obutayiga abantu balina obwongo butono nnyo bw'obanga gw'ososonkereza olutalo ng'abantu bali mu kudibaninga abantu baabwe ate n'oyagala obakube nabo ne bakulagira okubwerere abantu banyiivu okusirika si kibi. Omwami ono atinkudde olutalo n'egyo bikomekkereza olutalo mwalulabidde njala dubaza njira kuwano babulira information endala luno tolo badde olero. Alright. Ekyo kyekibadde mu kuzika muganda ffe Jakana Nadduli olw'obusungu abantu balina obw'omugirano. Ng'omukulu ono yatinkudde olutalo nga yagala kulaga amaanyi nti agenda gaana abantu okwogera kubanga alina akabizi mu kiwato alina kapisto. Eno message njagala egende eri mwenna abeefudde nampulira zibi nga mulimu NRM mulina pisto muga nti mulina amaanyi. Olunaku ke lunaakya bwe luti ojja kunoonya ne pisto amasasi ogagenderwa kookingira nga tonnalabawo. Mukkowere erimu njagala okutumira omukulu gwe bayita Frank Gashumba. Ebigambo wayogera bingi nnyo era okusinzira ku information gye nnina nti mu lukwe olwatta omuvubuka oba musa muganda ffe gwe bayita eyafigo bakwata Kenya bamuleta mpaka Uganda bamutta walulimu nenzija nenkola programu namba nentegeeza eggwanga nti ebijambo bigenda kudda mu Buganda era nga bakuwa 1 billion shillings okubeera mu lukwe olwo
njira bategeeza nti wetwogerere sawa zino Frank Gashumba ye yaddidde mukulu Sobi Serunjoji mu bigere ebyokukola deal ez'okutta Bannayuganda. Nkiddamu Frank Gashumba ye mwami eyazze mu bigere ebyokutulugunya Bannayuganda ngera kati yakola video yakola mission ez'okutulugunya Bannayuganda. Era kyova olaba nti baadiringa nawo bonna tekuli asindise condolence message ewereza bubaka bwa bukusaasira eri Bannayuganda ne family y'omugenzi Jakana Nadduli. Okusinziira mu sources ez'enjawulo omukulu ono abadde atambulira ku mwalo n'okumala ebbanga ddene. Nange kennyini mu message videos badde zitambula yanteekamukko ng'era nange ayagala nveewo naye nze nkugamba muganda wange Kamoka bikasasiro ganga Jakana Nadduli asuze mu ttaka olwaliro oyina ino oli masuuka wagamba osula masuuka 20 naye nkugamba statement gye wakola egenda kulondoola mpaka naye ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza tekibadde kyangu nnyo okutegeera mutima gw'omusajja gwe ebbanga lyonna naye ensi njagala ekutegeere nti emirimu gya state kati ogikola buteddiza era nga kati okola nga Sobi Serunjoji omusajja omutujju atugunyiza Bannayuganda ng'ayina ne safe house bagiyita bucha eri ku luguudo lw'Entebbe bagiyita bucha nga ye batemera mutemezi bantu kati naawe gw'omuntu abagenze mu program ya government yokwagala okutta abantu n'okubasaanyaawo. Ne remember ebintu byokola muli ku timing bomb anytime government egenda kukyuka by all means kubanga muzukusoboze bugenze omuvubuka ono badde omuyinako obukyanga obuyina ku nze era n'ogamba nti muyina interest zammwe mu Uganda nakubuuza what kind of interest do you have in Uganda because we're Ugandan holding a Ugandan passport and a Ugandan national identification. In fact, singato between amateeka gakola Gashumba behind of the bars nga toyina woyogera kubanga oli against oba oyogera ebigambo ebiri against the constitution of Uganda. We are all Ugandans hold Ugandan national identifications and Ugandan national passports. Gobo vaino ganti muli bavandu muli banyaronda muyina interest za what kind of interest ezokutta Bannayuganda on daily basis ngamba amba drones you need we don't know and we have all the information of all the deserters who have deserted from those security organizations abali mukubalumiriza emirimu gye mukola ne missions mukola. Frank Gashumba oyina omwana oyina abaana but unfortunately ebintu byokola ne bigo byeyogera biyinza okuviiramu ekizibu ate omwana oli ali innocent nga akola bintu byakweyambula ku social media nga talina kyamanyi ne kye tuyita retaliation oba kye tuyita revenge kiyinza otwaliramu omwana nga ali innocent and nsaba banaye nsaba obusungu bungi nnyo naye omuntu akoze ekikolwa ekyo gwe tuba tutwalako obuvunaanyizibwa yabakivunaanyizibwako please nsaba kubanga nkimanyi abantu muyina endowooza nnyingi ngenda basaba omuntu avunaanyizibwa ku bigo byeyayogera n'ebikolwa byalimu tebina ebikwatagana ku mwana oli njagadde kuyisaawo kano ka clarification omwana oli she is innocent bw'abanga aliwo omuntu alina ekirowoozo ekikola ku retaliation oba revenge alumye omwami ono please you better look for this gentleman gwoba punishing omukoleko ekikolwa kyoyagala but not the other girl. She is innocent about what is taking place. Oh, what about his father is doing bambi mutuyambe temukola kintu ekyo. She's innocent akola bintu bye. Please omwana muleka bastame naye ono omwana mumuleke ali bibye ono ye yakikolera ali mukola ebintu bino gwe bamunoonya bambi mukaleke ka customer byako mukaleke customer byako busungu tulina bungi nnyo naye guluma yaguzza abayini sigamenti mugenda kikola baga nti abalina ekirowoozo ekyo please mukaleke customer byako abanoonya omwami ono yakola ekikolwa ekyo bakola ebikolo bino please gwe bamunoonya ye nga ye siri wano kuwolereza kawala ako nemmanyi kakola bintu byako byakusitama na bintu birala nnyo bambi mukaleke mbasaabusabi mukaleke kuba tetwagala kuyingiza mu bintu bino ono yenyini akola ebintu bino gwe tuba tunoonya kubanga nkimanyi muno obusungu bungi nnyo. Gashumba wayogera ebigambo bingi nnyo saala biddamu nenjala kulabula n'akabinja kammwe kemukola ebintu bino ensi ebalaba mulekerawo okutta abaana b'abandi mulekerawo okukola ebintu ebyo. Mission yakijjakana ntuli mwoli mayiga mwoli nsereko mwoli muhozi mwoli n'abala naye kye bakoze ono majambere bagenda kikola mwenna abasinga obungi. Soka weebuuze, this is my question. Teri historical yenna oba historian wa NRM since 50s azze ku mukolo gwa Jakana Nadduli gwakozeka mwana we.
Ask yourself, kubanga they study the situation basoma embeera. Kati go windows zaika gojja ku mukolo guno nga majambe bakosanga sadaka bajja kutta. Osobola okusooka okusoma embeera wawe ngenda bakola batuwongo bulowooza buti abantu bali mu mundu ki. Nobo ogenda kulya mmere ku sone gwajikwadde mu restaurant bowaka osooka kumanya temperature y'emmere ne ku temperature ki. Ojja kwagala okulya ekifi ky'ennyama oswalye ku bukonga kiko kikiwandula kiteeke mu ngalo woto kizingeko. Teri muntu yalwana Jakana Nadduli kabere minister anya ku mukolo gwa Nadduli kuzika mwana we. Kebere NRM secretariat, kebere NRM seke, kabere minister kabere ali mu mbuli azokubera ku mukono gwa senior. NRM wo veteran Nadduli. Era njala kubuuza. Museveni bwe alingira mu nsiko yali ku ddala ki ly'amagye tiyalina ddala kati ye jeno. Nadduli eyalwana oyina ddala ki era lanka uniform yeruwe y'amagye wayambala okulikola nkazo. Mutegeere ejanze teribuuka na nzige. Museveni bwe alingira amagye yali magye ekyaga Uganda era ali ku ddala ki ngayingira amagye kati ye jeno. Gwe Nadduli yalwana no sacrificing abana bana oli ku ddala ki ly'amagye era uniform yeruwe erikola nkazi lidda wa. Kati tebazze kubanga bali in situation. Basomye situation bagati tojja genda yo. Teri wa NRM alinyo nti munene kabere minister kabere Museveni asindisa mutabani we kandi asindisa ani azze kubanga they don't care you are Muganda you are Ugandan you are true Ugandan. They just use you there and then I drop you from there. Tebagala kumanya. Katulo kumanti they are good at using era basindise majambere to destabilize the situation nafuna amanyi bagazi dento nabajigiye. Era singa tobadde wo nyumba kubali tuzika kubijja bine biri empty nga tewali nyumba oyo abadde afudde kubanga tamayina mundu jeraze bamukubira omwene receipt. Kati baganda bange mwenna bali mu NRM nga mubuzabuzanga bafukana abaana aba embeera mugimanyi era egenda maaso abantu bakoowu abantu bakawufu mussa abantu mukifudde kya muzannyo ate nti n'okufa mukufudde nti kati kicha buli muntu ateekeddwa okufa mu Uganda nga tebafaayo. Frank Gashumba nkulabula obadde n'obusajja bwa SFC bubiri eno which wegenda okuggwako oyinza okuba nga olina battalion nkiddamu era statement kanjikole video mujja ziri koli mwajja zimba obadde n'obusajja bwa SF sobu nkimanyi kati weekend wegenda okuggwerako era bagenda kuwa patrol number obusajja bwa SFC munana nga bukuma kaago ne wogenda otambulira ataibe togenda kudda mukulayika mu public kubanga buli akutundako yenna kati akwagala kufunako kopi both in NRM and in the indigenous Ugandans bakwagala kati bakutegedde ebigambo byoyogera goyinza okulooza nti bya mugaso nnyo tebiyina kubanga bimenyera constitution ya Uganda. Teri gwanga lisobola kuyimirira mu gwanga lyogeramu ebintu by'ekisiringo nze ndi Munyarwanda nenge gwanga lyogera mu constitution musibuka mu district ki fenna tuli banna Uganda. Amawanga agayogera mu constitution mwegali agayina ensibuko temuyina nsibuko mwajja mu Uganda bazadde bafade babaagala ne babawa amanya ne babawa ebika ne bakuza ne mufuka bana Uganda ne kati gobo yimirira n'ofutubala nga kamuje yimiridde ku malaalo mbu you have your own interest of eliminating and killing innocent Ugandans. Those are your interests. Those are your interests. No tukano gamba nti whoever talk about Banyarwanda, who are the Banyarwanda in Uganda? Who are they? Basing on 1995 constitution, that's not a Ugandan constitution, it's a Museveni's constitution. And it's right, it's like a novel that Museveni keeps on working and reading the novel and changing all the tactics in the constitution. You see constitution yafe. Gobo basing a constitution achenda mwetano. You see constitution eyo noti buku oba novel Museveni mwaja na abikula nasoma tikano tugenda chikola namo basajja abakulu abakaza abakulu ne mutebuuza abali mu parliament mu 1995 mwali ammere kitu jimba abaana bafe basajja mwe bakazi mwe ne muntu ko kokiriza Museveni ku mataka g'abajjajja mwe n'ateeka mu tekeriga nti omuntu bwaje n'asitama ku ttaka kumala emyaka 10 afuuka nnyiniryo wagwan people mutegera lunaku ki 10 years. Someone to come from nowhere to squat to another land, and then he became immediately the owner of that land. That if you are to chase him, you are supposed to pay him. Mudiruchi. Ettaka ng'omuntu alina ownership ku ttaka abira n'ebiyogera ku negona omuntu avudde eri. Hati simanyi lwaki omusajja ono abakolera ebintu mutategeera. Omuntu n'agamba nti no. Omuntu okuva eri n'atula ku ttaka for 10 years afuuka nannyini mukulu since when? Bwe nyambala essaati eno for 10 years logo ekyuka nevaako nyiniyo yagikola nti nanyiniyo
olwengula engatto nenjambala for 10 years mba nfuse nanyini company yakola engatto zino muliko tumanyira akakajanja akasumagizi yali ndi bwanatoka mbuli agenda kukola kituka koje okwo kumanyira ko kwatembwa mu manyu nga muloza nti yebase kumbe beba naba n'okuwunyiriza mutulekera otumanyira kati tuli mukulya katonga jjula mwenna abaagala ensimbi za mukozi basekeredde era no message njagala egende eri aba police mwenna n'aba UPDF muri kotagadi mukuuma temuyina mundu emmere temukyalya temufuna musaala kyokka omusajja ono atambula agaba boda ng'aziwa abantu musimanyi MK project atambula countrywide agenda atambula agaba boda eno boda ekitono nnyo ya milioni 6 n'ekitundu zaali mugaba mu project ye atambuza neggwe amukuuma n'akuma family ng'omusajja omanyi mugwira kubanga is not eligible okufuga Uganda naye kennyini atandika agaba boda kati wuliza mu abajasi ba UPDF n'aba police abali mu government musoka mutunda bagaba boda milioni 3 n'ekitundu milioni 6 n'ekitundu almost 7 bazigabira abantu abali mu MK project nenga mumulya omutudde temunasereza akulya yino video Oluwa UPDF omwaka okutudde ofuna musaala oluwa police omwaka okutudde ofuna musaala ono atali munda Uganda atali eligible okubeera president wa Uganda atambuza MK project buli muntu yamwadde boda abaze mu group ya milioni 7 oli mu tent otudde mbu okuuma nenga by'okuuma biri expired bali mu kulya sente z'eggwanga bazimalawo bali mu kutta bana Uganda otudde kati mudda mutandika okutunda mu kanula amasomo ojja kulaba ngenze mu maaso okumanya bala basajja tebaswala omusajja ono muganda afe yafudde jo ku ssaawa zibagambe bafudde ssaawa nga 8 ogw'ekiro yafiiridde mu buliri naye kibi nnyo okuba nti tuweddemu ensa muganda afuna yafudde naye omusajja ono omulambo gwe yafiiridde ne bagutwala era state efu y'okulaba ng'ekukusa omulambo guno n'egubba we tukoledde posting omulaba bagubbye bagujje enakaseke gye gubadde mu ddwaliro ne bagutwala emulago bakoleko postmortem ey'ekiyaaye n'omukungu bazombo badde ayogera ndowooza badde ku sayidi ya gavumenti agamba nti babaweemu ennaku 3 okufulumya postmortem ey'omulambo oguziikiddwa ogwa Jakana Nadduli era abantu buli omu baddewo asesebusesi nga wuli omusajja omukulu akubye ekikalu alinga kapiso za Ampiclox nkiddamu omusajja omukulu ng'omulambo gwafudde ssaawa 8 ez'ekiro ate nga musajja musiraamu ne bamutwala mu ddwaliro n'atuukayo n'asiibayo saabwe zibadde ziwula ssaawa mu ssaawa 5 wakati omulambo SFC n'egubba ne ISO ne bagujja nakaseke ne baguyingiza Kampala bagutwala emulago nga kigendera kyabwe kyakukyusa mulambo guno gukuba bintu bitategerekeka batukokola report nga tayina kiraga nti omulwadde ono oba omugenzi ono yafudde butwa era bana basajja ba ISO n'aba SFC omulambo ne baguwamba okuva ku ssaawa ez'okumakya ne bagutwala kipayo mpaka emulago gye bali mu kukola postmortem n'efuluma after 3 days naye omusajja omukulu akubye ekikalu alinga ekapiso za Ampiclox ye kapise bulungi yefundikidde nayimuka n'akwata enjogeza n'agamba kitalo nnyo kya muganda afafudde naye nga momenti okunoonyeza kukyagenda mu maaso era omugenzi ndowooza naatera otuuka mu dakiika ntono nnyo ng'obudde bugenderedde katulindeko naye mu nnaku 3 gye bujja katono etujja kuba tufunye ekituufu ekyasse omugenzi okuva mu basawo abakugu ensi neekuba endula abantu basekane neebuuza bakyusa bujulizi naye ng'omusiraamu we bamuleeta ne bamuziika ne bamuteeka mu mwana ndaani
mukama akusasire muganda ngi Jakana Nadduli kubanga byakusobako bingi naye ate nebyokoledde eggwanga bingi mu biro bye ngamba omusajja no banga yafudde saa 8 ogw'ekiro omulambo gwe gutuuse ku kijja ky'abajjajja bagenda omuwumuza ku ssaawa 11:45 ngira guleeteddwa gubikkiddwa bulungi nnyo era omulambo guno gutuuse wano bamala ogusaalira eddakiika zebagusaalidde ne gugenda okuziikibwa ku ssaawa 11:55 era ndowooza okuziika obulungi okumutereza nga awedde kwedde saa 12:05 olunaku lwaleero era akawungeezi omukulu ono asuze mu ttaka naye nga weebuuze nsonga ki ewambisa omugenzi ono batuuka omuteeka mu ttaka batuuka okugenda ogati postmortem ejja kujja after 3 days kukyusa bujulizi nti omukulu ono yafudde katwa kubanga omwana ono bamuwadde katwa kanyoka wulire naye era nga bulijjo nga nfundikira omuntu yena munnayuganda ng'oli eyo ng'oli muzadde nkuwagaabuwa okugema abaana kwazzeemu batambula ddo ku ddo era nga bagema abaana mugenderere nnyo okugemesa abaana bammwe mwenna nabagamba abasajja batambula nga bakola kyetuyita money laundering bitundu ebyenjawulo bya Buganda njagadde mbaleetere ekifaananyi kino bulungi nnyo mukitegere mukinnyonnyoke ne voice note eno ng'omukulu ayogera buli wosanga abasajja bano ekika kino manya Rwanda abalina ssente entuufu ze bagaba naye nga batwala n'ennamba zammwe ne national identification kansooke mbannyonnyole ng'abantu abakulu nabagamba campaign zaatandika dda naye muganyo kitegeera bano bapulaninga kuddamu kurikulutinga na kuwandiika abantu babagenda okulondesa okufuna obululu baagala kati abasajja bonna bawola ssente batwala national identification zammwe in return bajja atwala properties zammwe obutwala obulamu bwammwe okutambula nga bagaba ssente batambula ddo tuddo kati batambula mu arcade zonna batambula bagaba ssente nga basajja Banyarwanda njala bawo ekifaananyi kino mukire bulungi nnyo nzanyira eddoboozi lino okusinziira ku drone yange muliko mutegere bye mbagamba aya basi ekifaananyi ekyo kimpeera Lumbuye anti Lumbuye yalinga ayogera ku Bannarwanda wano ababeera abagaba looni mu buli kimu kati Omunnarwanda ayimiridde wano ali wano ku Lubaga Road waliwo ku Anis kankubeeroza kansikaningirayo akagambo ka Anis ku kizimbe we kiri ku Bukandula ne Anis bagaba looni wano bagaba looni mu baana ba pikipiki ne mu abo ab'ebikajja abo balaba bamala kuwayondaga muntu buli kimu kati omulaba akakapapula kakutte okwasasulira naye nga ssebo musaya Munnarwanda bulungi bebagaba zirooni muno kati kwongera okukakasa ku byayogedde kamuskaningire akazimbe ka Hanis nakonkamuwe ndoza mutegedde bulungi nnyo manyi mwebuzaabuza temwagala tegera bintu bino kanjidde muzanye voice note eno mwenna Abaganda abali mu Buganda ng'oli ajja n'akuwa ssente nga si banka nga yotaddeyo endagaano bintu mwegendereze okugaba endagamuntu zammwe n'ennini namba zammwe muddemu ku magezi mission etambula temugimanyi musejjudde obwavu business zikyatambula omuntu atandika atya okuwa ssente njiddamu bwe nti ekifaananyi ekyo kimpeera Lumbuye anti Lumbuye yalinga ayogera ku Bannarwanda wano ababeera abagaba looni mu buli kimu kati Omunnarwanda ayimiridde wano ali wano ku Lubaga Road waliwo ku Anis kankubeeroza kansikaningirayo akagambo ka Anis ku kizimbe we kiri ku Bukandula ne Anis bagaba looni wano bagaba looni mu baana ba pikipiki ne mu abo ab'ebikajja abo balaba bamala kuwayondaga muntu buli kimu kati omulaba akakapapula kakutte okwasasulira naye nga ssebo musaya Munnarwanda bulungi bebagaba zirooni muno kati kwongera okukakasa ku byayogedde kamuskaningire akazimbe ka Hanis nakonkamuwe okitegedde bulungi nnyo ndooza mutegedde bulungi nnyo kati tugenze era Mubende tuzze Mubende katono nnyo wetwogerera Baganda baffe bano Mubende babakutte babadde bali ku nsonga z'okuwa abantu obuyambi nga Baganda baffe bano banopu era bakwatidde olunaku lwajjo nga balowooza nti gavumenti ekola nsobi babano Abannayuganda abawangaliye Mubende nga bankyukakyuka ba National Platform bakwatidde olunaku lwajjo oluvannyuma lw'okuba nti babadde bagenze kukola press conference ku Travelers Hotel Mubende bakwatiddwa kuliko Cherine Pafladot kuliko Sumaya kuliko Nabawanuka kuliko Mayanja Samuel Simbwa Abraham
Dasmin ne Steven Ndagizimana be bantu musanvu bakwatiddwa nga bagezaako okuyamba bannayuganda bali mu bende abali mu mbeera embi okubawa ekigula magali ddiba n'okubawa ekyokuza eri omumwa ne bakola ki ne balyoka bakola ebintu ebyo kuba nti bategeeza abantu bano. So no ekyo kye mbagambye buli muntu weebereremu osobola okutegeera kye kigenda maaso nga nfundikira okugema okw'omunkukutu nako kugenda maaso okugema abaana bammwe. Nina video zasobola balaga kuno olw'ensonga social media netambula egenda mu nsi yonna nga n'abantu abavunaanyizibwa ku social media kuno abasinga obungi bamagulu meeru social media zo bazibeerako nga bwe tukola ku program nga zino okwogera ku nsonga zino kuba nti tubalaga ebintu bino bijja kuleeta obuzibu naye tetulina kyakukola okujjako baga nti buli muntu yenna weebereremu nga owulira ensonga zino ebyebunagana nabibagambye bulungi nnyo okujjako kyenyinza obbagamba nti mwena gye muli ng'oli bankyukakyuka mwegendereze nnyo platform ze mugendako platform ezisinga obungi z'abanyampi ezateekawo state. Abaana bangi ab'enkyukakyuka bafiiridde mu buvuyo obw'okuba nti babasise eriyo ku platform ezimu eza state nga muzimanyi bulungi nnyo abagendayo era n'abaana abagenzi abiri abafudde bagenze okufa nga bali affiliated ku page ezimu ez'abanyampi ze twakuba edda. Naye okuba nti abantu bali biased nga bali balowooza nti balina feelings nnyingi nnyo nga bali exceptional oba bali so endyobo ku bukulembeze nga baagala bamukapitali babiri nti bamulira n'aba nga tiyasobola bawa time kuba na budde ne bakyusibwa abanyampi abamu abasusse okulaba nti batandise okukwatisa abaana abantu batta. Mwegendereze abantu bana babiri batufuddeko mwezi gumu okuli muganda ngoni Jakana Nadduli afudde okuli n'oli omusajja we South Africa gwe basanze mu mwana nga afuddeeyo agobatta ne basula mu kisaalu. Abantu bano baliko ku platform emu gye baali boogereddeko era ne balowooza nti bagenda kubira na muntu oyo kumbe omuntu state agent. So mwegendereze nnyo mu buli kimu mukama bakumira mpeera mwegendereze nnyo abantu bali mu diaspora banyampi bangi nnyo era mu buli kimu kye mukola mukimanye nga mukoze kamanye nga akoza n'owebbwa nti embeera etandise okusajjuka mu Uganda nga bwe twesabira. Ekirala omuntu yenna nkoyagala enkyukakyuka ku lw'ensi yo kugamba ekigambo kimu either owagira oba osirika oba owakanya naye okwebuzaabuza nga afukaana aba tetukyakyagala kuba ne muggulu teri nampa wengwa taliyo muggulu obeerayo sayidi ekkiriza mu Katonda newakanya Katonda kati gwe abeera mbwe simanyi nampa wengwa oba oli ku sayidi eri enyigiriza abantu tubeere kituufu ng'ate tukola ekyo ekiyamba eggwanga. Abasirise ku lw'eggwanga lyabwe musirikirenga ddala abakyayagera tugenda kwongerera ddala era njala fundikira video nga bategeeza mutwaleka message kano mukasale mu kampereze mukulu Lutamaguzisa Makula mbadde nkerabidde Yoseri ng'okusinzira ku state agent bene ba state mafias aba ISO bayina enteekateeka by either December ba January nze kamwa kwogera ne muganda wange Honorable Lutamaguzi Nakaseke tulina okuba nga tuvuddewo Jakana bamugyewo kuba yamune abaddenga omu ku muziziko kati bagambye nti Buganda okugimala mampa n'okuzinga ku buli kimu balina okujjawo Lutamaguzisa Makula oba Lumbuye Fred by either December oba January balyoke bakola ekiddako wajja kuba tewakyali muntu asobola kwogera kigambo kyonna kikwatagana ku nsonga za Buganda n'enkyukakyuka n'abalemedde ku nsonga kuba singa obungi basobodde obbakontaininga. So mwegendereze nnyo baganda bange nenge no messenger mujitusa ku Lutamaguzisa Makula mutegeeze alina trip gyagenda k'ebongereza but abere careful nnyo wasula ne wagenda okulya kubanga Museveni alina engalo buli wamu engalo ze mpanvu ate zituuka ne tusigale ku mulamu bakyayogera nenze ngiziziddwako okutiisibwa naye sijja kutiisibwa nja kwogera mpaka nga Uganda efunye obwetwaze ate siri kwatibwa mutwe gwange kutandika kwogera Lufalansa nga njogera bigebe sitetegera no mutwe gwange tegufugibwa ate tegugulibwa najja mu struggle nganza omuntu kule gwanga lyange ate ndiridde odirwanirira mpaka kuona ku lusembayo. Mukama njala okusaba onkulembera amagenda gange n'amadda gwalina obuyinza ku bulamu bwange yenna ali mu lukolo kwagala okunsanya n'okusanya omuganda wange Lutamaguzi. Mukama ombuze kkubo asobola okufotokera mu kkubo ng'ekkovu eritambula okwomusana oba erirenye ku munnyo litandika okusanuka nga ligenda. Wepone banda Uganda bonna bakyali mu nkyukakyuka bagumye bateekeko omutima omugumu bali mu kutiisibwa nenze nganze nababuulira ddawo okumpunzika ku lw'eggwanga lyange Siriya mu nsi yange lukwe kubanga ndi nyumirwa nnyo okusinga ebintu ebirala. Ng'omuzungu bwe yatugamba nti
East or West home is best. Nti ne bwogenda mu kiikajjo oba mu maserengeta g'eggwanga oba maserengeta g'ensi ewammwe kennyini kalowosibuka wasinga obulungi kubanga mwogera olulimi lumu muli baluganda ate ekintu kimu nti eggwanga liba lyammwe ne muleme kulya mu nsi yammwe lukola obusente kubanga obusente tebuna kye bugenda kukola singa bajjajjaffe baali balungi mu kulya ensimbi singa amawanga gano bagaguza dde abazungu ate ffe nga tuli bakozi b'abazungu naye nga bajjajja bwe baba balwanira ensi zino abataasoma nammwe mufuba okula wadde wasoma oba tewasoma lwanirira ensi yo kubanga tomanya nakyo lwogenda kubeerawo tomanya lwogenda kufa gwagamba nti otidde okufa kimanye nti okufa tteeka teri muntu agenda kuwangala nga nfudde kuba nazo zituuka ekiseera ne zifa kati gwali eyo atandika okubeera mu kkoddo ololingiza nga bali mu kulwana ku ggwanga lye boogera gwe n'osirika kitegeeza nti gwe oli mutiitiizo nyo to the extent bajja nakukwasa mu mpitambi osobola okugyetika ku mutwe okola emirimu gyabwe sigulibwa bwongo bwange ate nkozesa obwongo kusaawe mbwagalidde obuzuukidde obukoledde newe njagadde okujja ku live sitiisibwa gwali eyanoonya sigala ng'onoonya ne lw'olinsanga tuli balukanga nnyukkirya babiri naye nga nze sigenda kutiirira nsi yange ate sigenda kusirika sijja kuva ku internet mpaka nga Uganda efunye enkyukakyuka naye mba nga munoonyerezezza omugenzi Binaderi nga akomye okunnoonya mujja kunnoonya naye kimanye nti annoonya lw'olinsanga tuli abika babiri ku lw'ensi yange afa yafa abasigala tujja kwogera Museveni kyayagala ekisembayo kirimu kiti gula omuntu asirike mutiise asirike oba bonna bakwasaganye basirike bave ku mulamwa yakole kyayisaawo atya nnyo abantu aboogera kyovula nti mu Buganda wokka yakajjawo abantu abali influential aboogera n'ennyenye ne zikunkumuka n'abajjawo era mbalabye njera kubuuza singa sinze abaana bali ku internet Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bakyayogera singa tukyayogera kubanga tetulina mawulire gatuliko tetulina TV etuliko tetulina radio etuliko abantu baffe bali boogera bonna babase kambajjukizemu katono nnyo nga tutandikira ku mugenzi jjajjaffe mu ddiini w'Abathodokisi Archbishop Lwanga baamutta ne tugenda ku Archbishop w'Abakatoliki Lwanga ne baamutta tuzze ku Anas Kalisa baamutta tuzze ku mugenzi eyali teerya ntama nga buli kimu akyogera Sheikh Nukumuza atabadde baamulya balidde Jakana Nadduli bagenda balya buli omu abasiraamu bali boogera ennyanja ne zikunkumuka obusiraamu bulinga bayiwamu amazzi bannaddiini abali boogera babayiwamu amazzi bannabyabufuzi abali boogera babateeka pamba mu matu ne bateeka amatooke mu kamwa tebakyayogera obalaba ku mikolo nga bali mu kulya amatooke tebakyayana kwogera kintu kyonna basigala kutegeka mipiira kugenda kuba kampeyini gyogera tuli mu 2026 ensonga tebakyazoogerako nakati njagala ombuulire platform ki kwolabye nga munnabyabufuzi yenna avudde nayogera ku nsonga za Jakana n'okubuuza ekibuuzo kubanga bali mu kulya Katonga ajjula bali mu kulya ninga tebakimanyi nti abantu balira mu bantu bakoowu nnyo kino kibajjukiza ddembe lyo okusirika era ddembe ly'okwogera era ddembe ly'okutya oba ddembe ly'obutatya era osigaza obuyinza bwo mu bulamu bwo okusigala nga bw'oli atya afa atatya afa kati kisigadde gy'oli okulwanira ensi yo ng'okola ekiteekeddwa okukolebwa yenna ali eyo nga gw'osuubira nti tugenda kusirika kubanga gw'otiisa otta osiba ng'ekigenda tutiisa tekijja tutiisa olunaku lwendifa sirumanyi kubanga Katonda basazeewo nti kalenda yeekoma lwaleero ne buweekweka otya era ojja kgenda kati gw'atya okufa buuza jjajjaawo eyabutuza kitaawo ali luddawa oba kitaawo yagenda luddawa yafa byabufuzi oba yafa kulwanirira ggwanga lyo kati ffe aboogera bajjajjaffe baafadda bajjajjaffe balwanirira Buganda baafadda ffe weetuli twogera n'abalijja okwogera baliyogera neffe tulisigalamu byafaayo tubali twogera ensonga zino nga tetulumamu wadde ekintu kyonna gwayagala programu ez'okulumba ebigambo ojja zino nye yaisi yakoma mu kigambo kyogera nga bwekiri Mukama kulembera bannayuganda obawa amaanyi n'okunyiiga naye ate kuno kulabula ennyindo bw'oginyigiriza nnyo omusaayi evaamu ennyindo bw'oginyigiriza ennyo eva mu musaayi abantu batandise okukyajinga naye abakyajingisa tebasoma kusoma bubonero bulaga omanyi olusozi okutokota ne tutandika okufuuwa ennimi z'omuliro luba lwalagadde obubonero
naye ate ebisolo bidduka mangu nnyo bitegeera abantu kye batasobola kukola ekyo nti ensozi bwe zifubutuka omuliro mu bbanga ne ziguyiika abantu abasinga ofa abantu ba bulijjo ebisolo tebifaana biba byadduka dda ennaku wiiti nga bbiri nga lunatera okubaluka mu bulamu bwettu bwe tuli abantu tulina nnyo emputtu twesigaliza tetwagala kutegeera twebuzabuza nga abafuka banaaba naye buli muntu ajja kikombako era ajja kitegeera mukama ba 10 atakumira mpeera lockdown ejja okujja nga agikyusiza otherwise mukama bankumire mwera batusinkana encha pato ajja kubira kencha saa 2 era mbagambye nti nze muyingidde mu program ye so omuntu wansi pato ajja kuba kwali mwera mukama bankumire